Timu ya Edgars Football Club kati balampiye oluvannyuma lw'okutunda abazanyi babiri mu Bull FC ate negabirako n'abalala basatu ku bbanja. Paulo Mbazira ne Ibrahim Mugulusi be batundiddwa ate Kenneth Kabale, Peter Nzima ne Douglas Bituma ne bagendera ku bbanja. Donald Lwanga akulira emirimu mu ttimu ya Edgars atubuulidde nti okutunda abazanyi bano yemu ku nteekateeka za akademi ey'okutumbula ebitone by'aba musaayi muto. Kyongedde okwanukula ebibuuzo ebizze bitubuuzibwa abantu mu public mu Edgars abaana baweza emyaka bwe giti balagawa. So bwe tweyongera okuweereza abasambi mu liigi eya waggulu naffe nga Edgars kyongero tuwe tutumu n'okulaga abantu emirimu gye tukola wansi eno gye batabeera. Ono era atubuulidde nti balina essuubi lingi mu basambi be basindise mu Bull FC okusambira mu liigi y'eggwanga ey'ababinywera. Abasambi be tuwaddeyo mu Bull basambi abatuuse n'okugasa eggwanga lino. Kuba bw'olaba omusambi nga Mugulusi Ibra yali ku under 20. Adde ne kuloni ku Villa ne tumuweereza ne kuloni ku Busoga, so kati adde atuuse ekiseera ekigenda mu kirabu eyo okwetengerera. Mbazira Paul yadde top scorer wa Kampala region. Ate bw'oyogera ku Mbazira Paul bamu ku baana be twava nabo eri wansi era ba academy graduates abaana be twatandika nabo. So bano abaana bonna be tuwaddeyo bato bakyayina amaanyi bajja kugasa omupiira gw'eggwanga. Mu kiseera kino Edgars FC esambira mu kibinja ekyokusatu wabula nga sizoni eno batunuulidde okwesogga ekibinja kya Big League. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.